buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi ne balonda gundi. Omwami oyo mumanyi? Oyo mwami mumanyi. Era muyita Kkojja Sseggona. Abantu bano Mpuuga we yakola ensobi. Oba yagikola oba teyagikola. Nekiri nti bwe kyazuuka nti Mpuuga yafuna miliyoni 5 oba parliament yazimuwa mu mateeka oba si mu mateeka. Omuntu n'ayimirira Kkojja Sseggona n'ayogera statement eyamalamu amaanyi n'agamba bw'ati, nze gwe mulaba yali kukola nze Kabaka yatukuzizza era kubanga Kabaka atukuzizza nze sisobola kuva mukulu wange ono Mpuuga. Can you imagine? Ensi n'etunuulira Sseggona nti Mpuuga si yakusomesa, Mpuuga si mukyala wo, Mpuuga tomuyinaako luganda. I want to use that example gireeta ku kkojja wange Medard Sseggona. Medard Sseggona mu ngeri yonna nga gy'ayogeramu alinga omuwala omulungi nti Bobi Wine akulaza akkakkanye buli kikolwa kyonna akulaga nti assizaamu ekitiibwa Medard Sseggona. Amuwadde n'obwakkosasi. Kankubuulire kakalaamu tudde mu byaddala nze nkugaye Sseggona gwenjogerako mwagala kakalaamu okimanyi. Akakiiko ke bayita akakosase ke kakiiko akamu n'akapaaka akasinga okubeera mu ssente enguzi ebitongole bijja ne bikuwa enguzi. Kkojja wange Medard Sseggona we yakagendamu ng'oba Joel Ssenyonyi akavuddemu akakiiko kaasirika. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647. Kale tukwanirizaako nnyo nagyo sinzira okuba ngo tulaba ku mukutu gwa The Answer Channel ne Kayo Wisdom Official. Tukubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga. Saako n'okuba ngo twegattako buli kaseera. Buli wonaalabanga video oba interview ez'ekika bwe kiti ng'omanya waliwo ebiteebereka bye twetaaga okuba nga tutuuka mu bunnambiro nga tulinamu yadde okuba nga tumalawo kakadde konna. Sebo abantu bakwebaziza ku interview ya Ssaabasajja oba show ya Ssaabasajja Kabaka eyabaddeyo olunaku olw'ejjo yasindisa abantu be era nange ne bantegeezaako nti kye nakoze ekyokusirika n'enkuleka n'oyogera nga sekusazeemu kye basinga okwetaaga. Mu bufunze n'entegeera nti omukutu naguwaddeyo era abantu mbeebaza kubanga bantasizza nnyo ku Kakalaamu. Omukutu naguwaddeyo era nakati ndowooza tugukuwe osooka otubuuzeeko tubabuulire n'ensonga lwaki tuzze kipayopayo. Yes, amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo eyakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraka nga tusinzidde wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka mu North America wane Canada. Line Kakalaamu wano ku The Answer Channel ne ku Kaye Wisdom Official. Bannange mbaanirizaako tujja wabeerawo kati emergency ndowooza tujjanga kukola bino
tubaweereze ffe tuliwo bakolera wadde tuli eno to keep you in the know tetwagala Exactly. mwekwase weewaawo Nakitegedde nti abantu baagala submission yo by the way. Nabadde njogerako ne Keizo olunaku olwo. Network ejja kucyankalanamuuko ne tujja kuba tugenda kasobeera ng'ompulira ng'okomawo. awo kati eddoboozi lyo ddene bulungi. Wali libadde livumbeera? Libadde ng'eriri ewala kati oba nze ate nenjagala obbijjira nti. Yeah. Okay, so badde ngamba nti Nesebo nti abantu basiima submission yo. Naye kitukomezaawo leero ze kaadi ezaagabiddwa. Tubadde tuzisuubira okubeera nga zigabwa wiiki eno naye nga tetumanyi lunaku ki. Njagala tukwate ku bifo biringa 3 ku 4 ku analysis yaabyo. Ekisooka ky'ekifo kya omukulu abadde ekya Busiro. Omwami ono Medard Lubega Sseggona bwe yajja mu kakiiko okumunominatinga oba okumuveetinga, bigambo bino yabyogera. Okubeera mu kibiina kye. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba, ng'asambisa abiri gombi ne gateeba, ate n'oteekayo ow'okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo, era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'Obusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi. Omwami oyo mumanyi? Oyo mwami mumanyi. Era muyita Kkojja Sseggona. Era nagudde naye. Abantu buli omu agamba mbu ensobi gye baakoze ekibiina kya Nuupu okusuula kapiteeni ne mukuba saabu. Ngenda kuwa ensonga ku muntu gwe mmanyi. Kwegamba bye ngenda okwogera, gwe njogera naye, mukyala we gwe nali nsindikiddeko message gwe nsaamu ekitiibwa, era gwe nsobola n'okukubira essimu ne mugamba Kkojja Sseggona jangu ontaase ku kino. Kati ngenda bagamba abantu kakalaamu kye bayita amalala gakulembera ekigo. Bw'oba tokimanyi kakirabire ku Kkojja Sseggona. Kkojja Sseggona ye yeesudde yekka. Abasajja abo baali abantu nga 5 oba 7. Yali Ssemujjuŋŋanda, Mathias Mpuuga, Kkojja Sseggona, Medard Sseggona, Betty Nambooze, Moses Kasibante. Gurupu eyo giraba. Ne Kivumbi waali awo, Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi. Nsereka abajjamu luvannyuma naye abo bwe bati ekitole bwe bali aba DP. Bonna we bajja ne bagenda nga beeyerula actually ne ndowooza katuteekeko ne road mayor Elias Lukwago. The problem is kambuka oba tabatwala bantu mu history. Nti abantu bano Mpuuga we yakola ensobi oba yagikola oba teyagikola. Nekiri nti bwe kyazuuka nti Mpuuga yafuna $5,000,000 oba parliament yazimuwa mu mateeka oba si mu mateeka. Omuntu n'ayimirira Kkojja Sseggona n'ayogera statement eyamalamu amaanyi n'agamba bw'atyo, nze gwe mulaba yali kukola nze Kabaka yatukuzizza, era kubanga Kabaka atukuzizza nze sisobola kuva mukulu wange ono Mpuuga. Can you imagine? Ensi n'etunuulira Sseggona nti Mpuuga si yakusomesa, Mpuuga si mukyala wo, Mpuuga tomuyinaako luganda. Abantu ekiwesezza nekye bamunenyeza nga kirabwako. Ngenda kugamba kakalaamu omuntu eyemisizza kaadi abadde Sseggona, era abantu omuntu yenna ali eyo tebakulimba. Nze gwe njogerako mwagala era akimanyi bayirawe. Kkojja Sseggona akimanyi nti mwagala. Yeyemisizza kaadi ye. Akimanyi namutonyako ne kunkuka era akimanyi nti mwagala. Yeyemisizza kaadi yekka. Nti ne bamugumiikirizanga ebintu bya Mpuuga bitandika n'agenda ku mukolo gwa Mpuuga e Masaka n'ayogera ebintu ebingi.
nate ng'ayogera nyinyimbwa kaakati nga mulaba fe abasajja abaakuzibwa obwakabaka ne batuwa ebitiibwa kaakati kiti kagamba omuntu n'owoba omwagala waliwo waatuuka n'akusina kakalaamu Sseggona alinga omuwala gw'oyagala nga wamwagala n'omuwa omutima gwo waliwo we bituuka ne bikutama nga singa osigala n'omuwala oyo kakalaamu ojja funa siriimu kakalaamu ojja kuluzinga ekitiibwa. Twabadde Hamilton omuwala n'aŋŋamba yazze mu paakingi bannaye nga simanya very beautiful girl n'ayogera ebigambo ng'alinga atamidde. Twabadde bwe tutuyimiridde Orlando gundi najja bwati nga musanyufu by the way nga nno yabadde ne bbaawe bwati naye muvaako najja nangwa bwati mu kifuba ne mugaago gundi onunkubisa bbaawe naye nga bbaawe mumanyi omuwala zinadde simumanyi n'omuwala muto n'aŋŋamba nakwata bbaawe namuga sooka ondeke ne Wisdom kati nkukyayeemu kukyayi dakiika nga 3 kati omuvubuka ye n'aseka n'asigala ng'agenda n'abeera mu bavubuka banne najja nankwata bwati kati mugagundi nze gw'oliko ndi singo sooka ondeke tontankula kati omuwala n'ayogera statement gye ngenda okuleeta kyenjagala okugamba nanga wudumanyi towetanga musajja nga tolina nagwegala kakalamu nti banange netiwaaka ogenda kiddamu nga wetuginoonya wano omuwala n'aŋŋamba nti n'aŋŋamba Wisdom nkimanyi okuba e Canada ng'oli musajja nga tolina gw'oyagala sebo netiwaaka eteeredde tennaba bulungi ebigambo byempulya n'ekifaananyi kyekutte kasina ebigambo bannange awo kati komawo tulabe. Abatulaba n'abatugoberera tulinekayo Wisdom wano eno nkomyewo omuntu omu abadde bannange abantu abamu batulaba ku live ate akuba bukubi mugambe gundi ndekaamu munsonyiwire ddala nkomyewo bannaye mutugumiikirize tekinologi bw'atyo weyajja bwe mundaba ku live bannaye nkozesa eno essimu tokuba ekyewuunyisa ntuli ddakiika ntono nnyo buli omu waali era ngamba n'ogamba oba singa nakedde n'envuga obuzi n'enkuja naye ekirungi tujja nze nebaza Mukama kakalaamu tayimu ejja tujja kuba n'obudde obumala kakalaamu labayo omuwala n'ayogera ekigambo ekyankutteko yagambye kaye mmanyi kye bayita okuba e Canada naddala ng'oli musajja nga tolina gw'oyagala kati abagamba bw'ati nkwegayiridde kaye waliwo abantu abakwagala n'omutima gwabwe tokkiriza okubeera mu zino ensi omuwala n'akozesa ensobi n'akukkakkanya konzi ki kyotegeeza nti ati munange wano wobula gw'oyagala osobola okukwala n'akawala ne kagenda kakujevuna kaye n'ogenda oddira ekitiibwa kyo ne kikka wansi kakalamu omuwala abadde ng'ayogera mu bulamu bwange Orlando yabadde ayimiridde ffenna ne tutunira omuwala era Orlando yambuza omuwala omumanyi konzi walayi simumanyi n'aŋŋamba Wisdom wano fe abawala abato wano tukimanyi nti abantu abasinga wano bakazi bakulu naye tokkiriza kitiibwa kyokkola ki kukakkanyizibwa. I want to use that example gireeta ku kkojja wange Medad Sseggona. Medad Sseggona mu ngeri yonna nga gy'ayogeramu alinga omuwala omulungi nti Bobi Wine akulaza kakkanye buli kikolwa kyonna akulaga nti assizaamu ekitiibwa Medad Sseggona amuwadde n'obwakkosasi kankubuulire kakalaamu tudde mu byaddala nze nkugaye Sseggona gwe njogerako mwagala kakalaamu okimanyi akakiiko ke bayita akokosase ke kakiiko akamu n'akapaaka akasinga okubeera mu ssente enguzi ebitongole bijja ne bikuwa enguzi kojja wange Medad Sseggona we yakagendamu ng'oba Joel Ssenyonyi akavuddemu akakiiko kaasirika Joel Ssenyonyi yakulaga mu myaka 2 yalabisa kubanga omulamwa gwa Nuupu kulabisa tetulina kyakkola tolina kyogenda bakola yakwata Uganda Airlines n'agitukuba wadde oyo mukazi bamutulaki nti n'ogiriba emyaka 2 nga Museveni yafa
nti bamutulaki ensi erivaayo ne bagamba babana abaali ababbi oba famire zaabwe omulamwa gwa Nuupu nti Wisdom wenziba bandabise oba emyaka 5 birivaayo kojja Sseggona ne bakamuwa Joel Ssennyonyi nga alabisizza basudiru babamutulaki baani bonna kojja wange bukyajja mu kakiiko ako Sseggona mbuulirayo ki kyewali owulidde yakomawo ejjuuzi wano bali banoonyereza ogu yakomawo ku kintu kyali eki tekyaggwayo aka akakiiko ke kasinga okubeera mu bannamawulire kwakakola amawulire ye bukyakajjawo emyaka 2 kintu kimu jjuzi era nga tugenda mu kamyufu kitegeeza ebitongole byonna kubanga bo kye bakola kati kankubuulire akakiiko ako kawandiikira ebitongole ebyo ne bakabaga mujje mwewozeeko ku zino ssente bilioni 10 mmeka kati ebitongole bye kye bikola nga tebinnajja binoonya omukulembeze w'akakiiko ako n'abali kakiiko ako era bwe bakuwa akakiiko ako baba bakuwadde bugagga Kamuntu yakaliko Munyagwa yakaliko ye teyamalako na mwaka kasita bamukwata ekifaananyi ku Serena babwati ekifaananyi kyekyo nga gwanonyerezaako atudde naye owa KCCA maama Kadaga namuga genda ate gwe mububbi obba bubi otuula n'abantu emisana kati oyo ye Munyagwa yabireetamu buyaye nga tamanyi bwebabba Medad Sseggona Bobi Wine akwagadde ng'omuwala n'akweyambulira n'asuula n'ejjako ekitiibwa kyeki kye nagambye omuwala kyangambye nti Wisdom toganye ekitiibwa ky'okugwa ku buno obuwala obutassa abantu kitiibwa Kakalaamu twagadde Medad Sseggona yonna lava yali eyampuuge yali ey'abaani twagiteeka ku Sseggona nenga buli wayogera Kakalaamu waliwo omuwala ng'akimanyi omwagala n'atuuka n'okulinyako ne mu bantu asobola n'okubogolera abantu ne bakwata bati ku mwana baga kuba Kakalaamu kankubulire ekikugwako ensi etegeera waliwo abantu nga Kakalaamu okimanyi tulina bamaama ab'enjawulo ensi yatuwa bamaama Kakalaamu omanyi abantu betuyita bataata nga bafuuka bakitaffe nti ne wengwako ne wendwala nenteeka ku social media nfuna bamaama bange nga 8 ne bakuba bataata ne bakuba bakojja ne bakuba baganda baffe kakati Kakalaamu ekyo osobola okiruuzinga ng'akawala aka Kakalaamu kayimiridde mu maaso go nagaga Kakalaamu ogamba ki ne kakujerega kati maama wo w'omu America maama waffe yatugudde obutambaala n'akaaba ng'omanye kimukambya n'agamba laavu gye mpadde omwana wange Kakalaamu kana akawala ne kamukola bino mu maaso Kakalaamu talaba bamuloze twagadde Medad Sseggona n'omutima gwaffe omukulu gwe bayita amukutte labayo n'amuwa akakiiko ka Kosase kyekino okuddira omuwala gw'oyagala wadde akuswaza n'omuwa ssente Bobi Wine okuwa Medad Sseggona akakiiko ka Kosase ye oli omuwala gw'ayagala emyaka 2 gimaze mwegyo emyaka 2 Medad Sseggona kyakoze 1 miliyoni esukka netiwaka yafezeemu n'ekyankalana kyandolinga atya bwe yavaayo yakwata ezeemu eddoboozi owulira kifaananyi kyekyesibye ssebo ekifaananyi kyekyesibye okay sebo eddoboozi bweri nayo kyekyesibye eddoboozi kweriri ono ŋŋamba eddoboozi likomye tewali buzibu eddoboozi oliba kweri ekifaananyi nga kyesibyemu nga tugenda mu maaso so bwe baamukwata ne miliyoni 10 oba bwe baamubbako miliyoni 10 bwe yavaayo okwogera ku miliyoni 10 nali mmanyi kojja Sseggona agenda kuvaayo annyonnyole Medad Sseggona ye mubaka eyaleeta eŋŋombo y'ekyalo gye mutamanyi egamba bwetu ng'abantu bwe bajja mu constituency ey'omusaba ssente ng'abagamba munnange yatwala ezizo ye yatwala zange nakiwuliddeko ng'abaana bakyogera eyiŋŋombo simanyi Kakalaamu oba ogiwulidde ngiwulidde ng'abantu bakyogera ekyo ekintu Sseggona parliament bw'omusasi walwa conference
yeeta ekintu nga tubadde tukibikidda nga yagamba wajja n'omugamba omubaka nina omwana wange mulwadde bitya nga gamunnange yatwala essente zo ye yatwala n'ezange nga bwatuwakyogera ebbanga lina emyaka 15 sebo taata eddoboozi oliwulya sebo yes sebo emyaka 15 bwekityo bwe kibadde ng'ekyo ekigambo kyatandikireyo Busiro 15 gwe nga wojja bwotyo musaba ssente agamba munnange yatwala ezizo yatwala n'ezange oyo omusajja gw'olaba abaddipi newankubadde bakopi ebyaddala kojja Sseggona abadde mu kyesente kakati kino owulira ejja kudda okay abatulaba yena gye musinzira okubatenga mutulaba tulina ekayo wisdom wano network egezaako kubatenga ekyankana mpola mpola naye nga tuli ku nsonga eza kadi ezagabiddwa eza kibiina kya National Unity Platform ezaleese ebigambo ebyenjawulo nalabye ku media houses ezimu eze Uganda nga tezaapostinga NRM nga bamaze okuselectinga abantu baabwe naye nga ababaka ba NUP ba-updatinga one by one nemmanya amaanyi agali ku kibiina kino tiganjawulo kakalamu oyogedde ekintu kye bayita amaanyi tebiba bigambo kyova olaba aba-NRM boolaba beesiga kubba naye ensi okuva mu mambuka paka mu Maserengeta buli omu obwedda alindira buli obwedda gwe bafulumya gwe baleeta era kyova olaba kakalamu okujjako nga Museveni abbye tosobola kusinga muntu wa NUP right now for the next 40 years Kalulu ne waba MP lwaki bamanyi bali accountable kati nzija ku kya Medard Sseggona ekyokusatu ekisinga obukulu ng'ogyeko ekyobukopi nkunyonyodde eŋŋombo gye yaleeta eŋŋombo egamba bw'omusaba ssente ng'agamba munnange yatwala ezange eyatwala ezizo yatwala n'ezange nga takuwadde 10 kaakati esembayo ensi gyetaategedde lwaki tebaamuwadde kaadi akalaamu nze nagenda ewa kojja Medard ebyaddala emyaka 5 egiyise Sseggona yali tasobola kulya kalulu abantu bwe batabali tebagenda kulya kalulu yali Sseggona yali Mpuuga Kasibante Abedi Bwanika Kasibante ne bakamukuba kubanga tafuna kadi ya NUP Mathias Mpuuga yafuna kadi ya NUP n'ayitamu singa teyali ya NUP yayitagenda kuyitamu Abedi Bwanika yayita kalya now Sseggona yali talya kalulu singa teyali kadi ya NUP lwa nsonga emyaka 10 giri abantu nga tasobola bawadde 10 kati emyaka gino 5 ng'ali ku kadi ya NUP Mathias Walukagga kyakoze kino nkibagamba kakalaamu sijja kibakweka ekyengera jjukira ekyengera eyita bweti mu Busiro Walukagga kyakoze nga meeya Walukagga tatuula mu woofiisi aba ku ground alinga oli omusajja Bwanika yali LC5 wa Wakiso abeera ku ground Walukagga atya mu kuyola kasasiro kulwanirira ttaka bikoze bitya yandagako n'ekizimbe kye bamaliriza ekya town council awe ekyengera nga nkyaliyo kyali kimaze ebisanja byonna yandaga nti bakimaliriza ekinene ey'ofiisi Kiyimba ow'NRM kyamulema okumaliriza ekizimbe kya town council ow'NRM omugagga oli omusajja yajjayo pista amala kuba abantu amasasi kyabalema okumaliriza Mathias Walukagga mu myaka egyo owa NUP nkulaga nno azze n'akimaliriza genda ekyengera buli muntu agamba problemu y'ekyengera esooka ebadde kasasiro kubanga emyala balina problemu y'amazzi okuvaawo nateete ekkirira eri nsangi bikoze bitya kasasiro nga yafuuka kasasiro oyo omusajja Walukagga oba akikoze atya nange simanyi yasooka n'ava mu mawulire nadda ku ground oba yakirowooza nti agenda kwesimbawo simanyi kati abantu ne babanga bamufiiringa ngenda kugamba Walukagga ne weyandikomyewo ku bwa mmeeya emyaka 10 babadde bagenda mulonda ekyengera n'asalawo n'agenda e Busiro kati ku ground ng'abantu
ng'abantu ku ground jjukira Kyengera etwala Busiro ewa Medard Sseggona gy'abadde. Kati ng'abantu bafiiringa nnyo Walukagga okusinga MP waabwe Sseggona. Kati bwe bagenze ku ground jjukira Sseggona baali bamweta mwadda nti tagaba ssente abeerawo taba mu nnyimbe takola ki. Kati Busiro paatire kyalo nti MP waayo baba bakwetaaga ku ground nga woolaba Geoffrey Rutaaya nga woolaba Bakasolo. Abo Bakasolo tosobola bakuba ku ground oba osaaga abo basaake banamboze tosobola nti paatire ezo constituency teziringa za Kampala Central olina okuba ku ground. Kati bagenze ogenda ku ground nga Medard Sseggona jjukira singa teyali Nuupu baali tebagenda mulonda bamweta mwaddanga tebannafuna muntu. Kati ate laba webafuna omuntu Mathias Walukagga nga meeya wa paati wa Busiro n'abanga abakolera Busiro paatire Kyengera Town Council yegitwala. Kati ne kibanga Mathias Walukagga batuuse ku ground nga n'otomuwa kaadi wallahi ngenda kugaba bagiddiza Sseggona akalulu babadde bagenda kabakuba era tebabalimba mu abali ku internet ne ku radio CBS ku ground kaadi Sseggona abagifuna abantu b'e Busiro babadde bagenda kulonda omuntu omulala. Lwaki tebamulaba taziika tavaako ssente okiwulya? So eddakiika ezo tuzimaliriza nti ekisembayo ekisinga obukulu ekya ground okitegedde wenkikunyonyodde. Yes. Kati ngenda kugamba ku kya replacement kyoleese tujabula olwa network naye abantu bajja bitegeera. Kakati wodda ku kibiina Kakalaamu tulina kubuuza ekibiina kibadde kyagala ki. Kakalaamu natadde video ku status yange Bobi Wine bajja ne bamubuuza aba BBS nga bamubuuza ku Sseggona n'agamba omusajja oyo yajja wano. Bobi Wine n'agamba omanyi omusajja oyo ayogeza malala. Bobi Wine n'amukola. Bobi Wine nga aba BBS be bazze omubuuza n'agamba omusajja oyo yakola bw'ati. Kakalaamu labayo Bobi Wine n'agamba omusajja oyo yajja wano n'atuula n'akola bw'ati. Kati muvubuka kati oyagala bukulembeze tukwekkaanyizza nnyo tukutunuulidde n'abantu abamu b'otomanyi era b'otojja kusinkana ne tukutunuulira tukwekkaanyizza. Kati njagala kukubuuza muvubuka kati ki kyoyagala? Kati ebintu byabuuza eyo vidiyo Bobi Wine yagikola ng'agikola n'aba BBS. Kyenkugambye kati ekisinga obukulu Kakalaamu ekibiina kya Nuupu mu kiseera kino nga batwala Museveni ani gwe baagala? Baagala munnamateeka, baagala royalty, muntu mwesigwa. Twawula ebintu bibiri Kakalaamu. Kakalaamu kwe tuli tujjawo mulamu dakiika 8. Sseggona ka muntu ebbanga Medard Sseggona Mathias Walukagga ka muntu nabo bannamateeka ebbanga lye bamaze mu parliament Museveni tagenze. Museveni asigaddewo. Kitegeeza wadde balungi nnyo mu mateeka tebayambye kuleeta nkyukakyuka. Tubakutte na ssente kola ddiiru. Nze nali njagala nnyo ka muntu twewuunya ffenna ka muntu nga bulijjo akolera NRM. Oyo musajja abeera ku Capital Gang. Ensi yonna yeewuunya n'ekwata ku mutwe nga ka muntu ffenna tumanyi weefudisi nga era ewaabwe mu kyalo bamulonda nga weefudisi. Bwe yakeera n'agamba nti we NRM n'akalwa akasembye baakuba bantu miggo ku kyalo. Kakati wuliriza ekiseera kino Nuupu tenoonya muntu ayisa mateeka kubanga n'onoogoyisa Museveni ajja kusigala mu buyinza. Nuupu yeetaaga muntu ali royo mwesigwa eri ekibiina, mwesigwa eri omukulembeze w'ekibiina Bobi Wine, mwesigwa eri bannayuganda. Naye ojja leeta munnamateeka nga mubbi nga munnamateeka akola ddiini. Naye Walukagga akulaze emyaka 5 egiyise obwesigwa bubaddewo nti Walukagga ebyaddala kati yakwatiridde kadongo kamu industry kadongo kamu emuli mu ngalo. Omusajja yeeyimbira akolaki azadde alina bakyala be kadongo kamu emuli mu ngalo naye asigadde ali royo eri ekibiina, asigadde ali royo
eri omukulembeze Bobi Wine asigadde ali royo eri bannayuganda kati ekibiina oyo gwe kyagala kati mwenna abagamba Sseggona mwe muli nange tunuulira bino wammanga ekibiina kibadde kyetaaga muntu ali royo kubanga n'onoolonda munnamateeka ng'agamanyi agawandiika ne ku mazzi ekyo tekijjaako Museveni twetaaga ali royo nti omwesigo we mudda mu bisenge ne muteesa nti Museveni tugenda mukwata empale tagenda gamba Museveni nti dduka bagenda kukwata empale niba Sseggona musobola okuteesa nti mugenda kukwata Museveni jeeke ne bamukubira essimu nti munnaye bagenda kukwata jeeke dduka ekyo kitawanya Mugisha Muntu omusajja yakola statement enkola yo ngeri gye bali baagala okugulawo ekibiina ejjinja bali baagala okugulawo ekibiina ejjinja n'abategeezaako ate ne bagenda embaali we yabalimba nti bagenda enkunnyonnyodde gwekimanyi nti ekitawanya Mugisha Muntu omusajja yamukolako statement yali tamala emirundi siniye yafa yagamba mulaba oyo Mugisha Muntu nti ye oyo Mugisha Muntu ne mumala muteesa nti nemugenda kuba Museveni amasasi bwe mufuluma yasooka mukubira essimu ne bamugamba lwaki wenale nti Mugisha Muntu naturally yayagala nnyo Museveni ne mu nsiko era temusobola kutaasa kintu kituusa Museveni ku bulabe n'atakimutegeeza ekyo kye kyasinza osumbwa Mugisha Muntu kati ba Medad Sseggona boolaba abo mu kiseera kino si beesigwa ojja teesa titugenda kuba Museveni jeeke amukubira essimu kati that is the problem tewali kibiina kye kyafiiriddwa era tekibeera tekyeteeka ku bunkenke muganda wange kati kankubulira ekintu kimu n'omuntu omulala yalumye oke nange gwe ŋŋamba nze yaddirideko ku Medad nkunnyonnyodde nti Medad yeekubisiza kadi eka Flavia Namulindwa tuwumulemuko katono bwe tukomawo tukwate ku Flavia Namulindwa tukwate ne ku omuvubuka ono Ponsubuga eyavuddewo n'abalala be twaleese abaana abatenvuumuulo oba oli awo njagala tukolemuko katono bwe tukomewo nga tuli neyakubye Katabaazi Kalungu abantu beewuunyizza tukomewo The Answer Channel, a solution to every situation.